Yeye Uganda. Yeye. Yeye. Gatulera mwana. Gatulera galemeddemu. Ya kabaka yiri yesendi emabega. Mr. Update nyingiddewo update ya sanyu update ya sanyu ngenda gibawera eddakiika 10 zokka. Mr. Update mbenga ate mpumulamu ngenda gibawera eddakiika 10 zokka. Mr. Update mbenga mpumulamu nga maze okubeera nga njibawa. Twabagamba eno bagita the updates online page, amawulire gonna agaba gakagwawo bobanga ogeetaaga wano we gasookera ku the updates online page. Mawulire ga sanyu eri Obuganda, mawulire ga sanyu eri Obuganda. Owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomyewo ku bugenyi obutongole bwabaddeko mu nsi eya Kenya. Ssaabasajja amaze okubeera nga akomawo ewaka. Akomawo ewaka era ngenda kubateerayo video n'ebifaananyi nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomawo. Ngenda bibateerayo wano ku the updates online page. Ge mawulire gakagwawo Mr. Update gembadde njagala okubeera nga batuusaako. Mukimanyi Mr. Update ensonga zonna ezifa ku airport y'Entebbe nzibawa bulungi nnyo, ate nga bwe tulindirira ultimatum ey'okubeera nga batugamba abantu b'Entebbe ti airport eggulwawo nga lumu nduuza leero lumu, so nayo tulinda abakitugambe. Naye nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amaze okubeera nga akomawo ewaka, era ali waka wetwogerera amaze okubeera nga akomawo. Atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe zibadde ssaawa 8:30 ne utikitiki 4 agize n'ennyonyi bagiyita Kenya Airways jazze nayo Kenya Airways 123 5 1235 1235 jazze nayo. Nolwekyo nabanga atuuse ku airport y'Entebbe era omutanda nayanirizibwa Katikkiro wa Buganda n'abakungu abalala ab'Emmengo, era nabanga mu kiseera kino ali mu ggwanga libayita Uganda. So obunkenko obubaddewo n'ebigambo byonna ebibadde biwulirwa ne kibanga Mr. Update njagadde mbategeeze ti omutanda ateredde bulungi era akomye obulungi nnyo era ali fine nnyo. Nganze Mr. Update afunyeko ku bifaananyi ebimu, ngenda bibateerayo mulabe ku kamwenyumwenyu k'omutanda bw'abadde nga alandinga ku Bosco International Airport. Manyi ekisaawe ekyo nakituuma Bosco Airport because n'okusawuka lya kagambo international mbadde nkyogedde bwogezi bubi, naye alandinze ku Bosco Airport. Bwentekako international airport gye bayita international ebe ina facilities zonna ezigifula international, nga ina wifi, nga ina buli kintu kyonna. Naye eno airport yaffe y'Entebbe tuyinza giyita international, tugiyita Bosco Airport because toilet eziflashinga, tewali free wifi, air conditioner zafadda. Nolwekyo atuuse ku Bosco Airport n'abanga asobodde okulandinga, era emmotoka ez'Obwakabaka ne zimukima Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abanga akomyewo bulungi nnyo. Welcome back baffe, welcome back Aina Munswa Magulu Nnyondo, akomyewo ewaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomyewo. Obuganda buladde kyabula Mr. Update ndi musajja wango nyino tekako akamwenyumwenyu ngamba tegeeza ti Obuganda buladde mwali mu nnyumba alamula.
mwali mu nnyumba alamula era akomye obulungi nnyo. Ngenda baterayo videos mbatereyo n'ebifaananyi mbatereyo n'ebifaananyi ebyo nga atuuka ku airport y'Entebbe ne videos nga atuuka ku airport y'Entebbe era oluguudo olwo lwonna olwa Entebbe Road lubadde lukwatiridde abantu bonna nga basanyufu okulaba ku mutanda. Okulaba ku mutanda era abantu b'e Namulanda, abantu okubayita ababiri, abantu b'e Katabi agenze abawuubirako mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo embeera yeeyo mutanda waffe akomye obulungi nnyo. Share this video buli omu ategere nti omutanda mu nnyumba mwali obuganda buladde oyo manyi bwabeerawo oyo bwabeerawo ekintu kyonna kiba mulaala. Mutanda oyo n'ekintu kye yakola mwenna mwakibuusa amaaso. Mutanda oyo ayina ekintu kye yakola mwenna mwakibuusa amaaso. Nkibagambe ebwe mungamba nti Mr. Update kitugambe nga nkibagamba. Mutanda oyo Landlord ayina ekintu kye yakola mwakibuusa amaaso. Ate ne gavumenti neteekawo ebintu ebitudivertinga okubeera ng'ekintu ekyo twakitwala ng'ensonga. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tulanga ayina bannamawulire n'agenda n'afuna endagamuntu. It was a clear manifestation nti ali behind our president Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo oyagala okukiwulira oba toyagala, ago ge mazima amatuufu. Ago ge mazima amatuufu. Yakeera ku makya n'ayita bannamawulire oba kiraba n'ayita bannamawulire. Ssaabasajja waffe Kabaka wa Buganda n'agenda n'afuna endagamuntu. Naye gavumenti ya Bosco olw'okuba bagezigezi baamanya nti message eyo yegenda wala. Kye baakola kyali kimu, kwe kubeera nga bateekawo ebitudivertinga ebitubuzaabuza, ekyo kitwala ng'ensonga naye kyali kikulu nnyo. Omutanda ofuna endagamuntu kubanga mbabuli amazima kitegeeza nti Ssaabasajja mu 2016 kitegeeza tiyalina ndagamuntu. Kitegeeza Ssaabasajja tiyalina ndagamuntu yakagifuna. Lwaki yagifuna ng'agezaako okutegeeza Obuganda mwenna mufune endagamuntu. Jjukira mission yoba idea y'abantu okuba kunga ofuna endagamuntu yali ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yakunga abantu ofuna endagamuntu. Ne Ssaabasajja Kabaka n'akeera n'agenda n'afuna endagamuntu. Ekintu ekyo twakibuusa amaaso. Naye kyali kikulu nnyo eky'omutanda okufuna endagamuntu. Ne gavumenti ya Bosco olw'okuba bayaaye baatudivertinga because yali egenda kubeera debate nnene ti Ssaabasajja afunye endagamuntu, Ssaabasajja afunye endagamuntu, Ssaabasajja afunye endagamuntu. Oba okiraba? Ssaabasajja afunye endagamuntu, Ssaabasajja afunye endagamuntu. Kyali kigenda kutambula kigende viral. Kakati munnange Bosco n'akibuzaabuza ekya Ssaabasajja okufuna endagamuntu. Naye ekintu ekyo kyali kikulu nnyo. Kaali kabonero akagamba Obuganda nti omwana wammwe wuuyo, omwana wuuyo, Kyagulanyi wuuyo. Ye message yakirimu. Naye mwenna mwakibuusa amaaso. Kati omutanda oyo ne mwagala nnyo Mr. Update. Obwagazi ne bweyongera, nayina obwagazi ku mutanda 100 ku 100 ne nnyongerako 50%. Nemba ng'omutanda mwagala 105. Nze nayitawo mu percentage ey'ekikumi. Kubanga omutanda kaali kabonera akayina kye kategeeza. Ssaabasajja ne yeebereramu n'abantu abalala bakeera bukezi ne bafuna endagamuntu. Ate endagamuntu n'atagifuna mu nzikiza. Yagenda openire n'afuna endagamuntu ng'ensi yonna eraba nga ne media weeri n'afuna endagamuntu. Naye mbategeeza akomyewo mu nnyumba mwali alamula. Akomyewo mu nnyumba mwali alamula. Kati Bosco gamubugumye. Akomyewo mu nnyumba mwali alamula. So ekyo kintu kya ssanyu nnyo. Mr. Update nganzo omusajja ayagala ennyo Kabaka wange, ndi musanyufu nnyo akomyewo Ssaabasajja waali atuuse. Ndulu nekoya wali ku airport ya Bosco airport. Ndulu ebadde y'amaanyi nnyo. So tuyingidde New Year nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomyewo. Nabagamba gita the updates online page ebatuusaako ebintu byonna. Era amawulire genfunye nti mu maaso awo mu nnaku z'omwezi zesifunye ajja kuba ayogerako eri Obuganda.
ajja kuba ayogerako eri Obuganda abeeko ensonga ezimu z'abategeeza n'okulabanga abategeeza nti embeera ntebenkevu buli kimu kiri mulaala. Ajja kuba alabikako eri Obuganda mu nnaku ezisaliza wala. Nja kuba nze bategeeza Mr. Update bwe naaba nfunye amawulire ago okuva ewa Minister wa Information mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. So Ssaabasajja waffe akomyewo nera alamula Obuganda ntende. So waali mu nnyumba kati ekyo katulwane ng'ekintu kyonna kiri mulaala. Wanyenze ogambe welcome back His Highness the Kabaka of Buganda. Thank you so much Wanyenze. So kati Bosco addemu pressures fune buto ba tomanya mukuvaya yogereke eri Obuganda tomanya kyana yogera. Era Ssaabasajja tukulindirire n'essanyu lingi nnyo message yo gye tugenda okubeera nga tufuna oba yonna gy'onootutegeeza oluvannyuma lw'okubeera ng'okomyewo eri Obuganda. Okomyewo eri Buganda tulindiridde message eyo nnyo ejja kubeera nkulu nnyo. So maasaawa ajja kulabikako eri Obuganda bwe naba nfunye date n'essaawa eri Minister wa Information wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nja kuba mbategeeza ku nsonga ya Ssaabasajja okubeera nga akomyewo. Naye nga kya ssanyu nnyo okubeera nga akomyewo. Kubanga Ssaabasajja bambi tubali tukumisinga wano ku gulawundi. Tubadde tukusubwa taata. Manyi obeerawo Buganda ebejjudde. Bweba nnyumba eba self contained nga buli kimu mwekiri. So yembeera eyo eriwo mu ggwanga laffe Uganda. Tutandise new year ne the return of His Highness the Kabaka of Buganda ayingiddewo era mwali alamula. Ndaba mwenna musanyuse vanyuma okufuna amawulire. Nabagamba eno bagita the updates online page. Amawulire gonna agaba gakagwawo ojja gafuna no ku page. Ate kati wano Mr. Update we tulaze era mbasaba buli budde beera ng'otaddeko data. Eno page mugizigira abantu babenga bagibeerako because bagita the updates online page. Mr. Update siriiko budde. Siriiko budde. Nze buli time yonna Mr. Update mba nyingirawo. Eno page yaffe teriiko budde. Buli time yonna Mr. Update mba nyingirawo. Nolwekyo page eno mugizigire abantu